Omulabirizi Patrick Musoke nga yatwala ekkanisa ezeegattira mu bumu obw'ekibiina ekya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches mu Kampala asabye ababuulizi b'enjiri omuli abasumba n'abalala okwettanira nnyo okukozesa emitimbagano nga babunyisa enjiri baleme kugirekera abo abagikozesa okutyoboola abalala kuba kati gwe mulembe oguliko. Ono abadde aggalawo olukuŋŋaana wamu n'okutikkira abasumba kw'ossa n'ababuulizi b'enjiri abasobye mu 3 nga bano bakuguse mu ssomo lya theology ng'omukolo guno guyindidde ku Emerald Hotel mu Kampala nga gwetabiddwako abalabirizi ab'enjawulo abasumba okuva mu Kampala n'emiriraano nga muno mwe mubadde ne Ssaabakunzi w'ekibiina kya NAFBAC mu ggwanga omulabirizi Dr. Joseph Sekate wamu ne mukyala we Dr. Tryphosa Sekate. Lekerawo okuza buno obutenkanya. Protect the church of God. Kuuma ekkanisa ya Katonda. Yamba era owolereze bannamwandu. Bw'abadde atikkira abasumba wamu n'ababuulizi b'enjiri omulabirizi Musoke abakuutidde okuba abeesimbu ate beewala okukola ebyo ebiswaza ekkanisa ya Kristo ng'ayogedde ne ku bukulu bw'okubangula abasumba n'abaweereza kyagamba nti bakikola buli mwaka. Ekirala olunaku olwaleero tutongozezza okusaba okugenda okusaasaana eggwanga olw'okuwonga eggwanga kye twandiise National Prayer Campaign eya network okulaba nga twetegekera amenfuga ag'eggwanga. Eri abasumba abatalina TV oba oliawo n'obusobozi obw'okubuulirira enjiri ku TV ne radio abakuutidde okwekwata ennyo emitimbagano wakati abantu bangi bafuna obubaka nga babufunira ku mitimbagano egyo. Naye ku mulembe guno gwe tulimu ogwa information revolution waliwo engeri nnyingi ezisobola okusaasaanyizibwamu enjiri. Waliwo emikutu egya TikTok, egya WhatsApp n'ebirala. Newankubadde waliwo ababikozesa obubi ne ekkanisa n'abaweereza beetaaga bakozesa emikutu gino obulungi olw'okusaasaanya ekigambo kya Katonda. Y'omumyuka we Bishop David Kapyate wamu n'abasumba abalala bakalatidde abasumba okuvaayo beenyigire mu nkulaakulana baleme kutunuulira kkanisa nti yokka yeeneevangamu ensimbi ezibabeezaawo kuba bino biviirako n'abamu okukola ensobi. Okubeera n'amafuta kale naye mu mukono omulala n'abeeramu ne ssente n'ebintu ebiyingiza ssente ebisobola okugattako ku bantu kubanga tosobola kusumba kkanisa ng'abaana tebasoma, abaana b'ekitundu tolina ky'obakoledde. Bano baliko enteekateeka ze balambuludde ezitandikiddwawo ekkanisa omuli okusomesa abasumba n'abakkiriza mu by'okwekulaakulanya kiyambe enjiri okubunyisibwa mu nsi yonna nga n'abagibuulira baakuba kyakulabirako kirungi bwe gutuuka ku by'enkulaakulana. Tulina omulamwa gwaffe oguli ku social transformation ne community development. Waliwo kuna training ezigenda mu maaso nga bale bannaffe abatikkiddwa olwaleero eyo nayo nkulaakulana y'amaanyi kuba kati yedda wasasulanga buwumbi bwa nsimbi okufuna ku certificate oba diploma oba degree mu theology. Kati essaawa zino Bishop Musoke yateekawo enkulaakulana eyo nti buli musumba trainingibwe. Liseewo buzi project abasumba balina okulunda ng'okulunda ku nkoko, abasumba balina okulundako ku busolo buno ng'embizzi n'ente n'ebirala okulaba nga omusumba abaako ekintu kyajjamu ssente ekisobola omukulaakulanya nga tatunuulidde ekkanisa. Y'omulabirizi Dr. Joseph Sekate aliko entanda gy'asibiridde abatikkiddwa n'abo abatandika edda obuweereza. Bw'osoma Luka essula y'omunaana olaba abakazi okuva ku nnyo olusooka paka ku lwokusatu abakazi baawagira Yesu ne ssente. Tusaba abaweereza ba Mukama mwennyikire mu kukola ennyo ate n'okutendeka omulimu gwa Mukama ate n'okuwuliriza ennyo gavumenti byeyogera tusobole okutambula nayo. Ate bwe tuba tulina bye tulaba nga sebigenda bulungi mu maaso ng'amateeka agamu agafulumizibwa ffe weetulinga ba National Fellowship okusinkana abatwala abakulira eby'amateeka okulaba nga tugonjoola ensonga. Kizza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.